Yes, kitalo nnyo, kitalo ddala Alhaji Nasser Ntege Ssebaggala nawe kityo omusajja wattu bambi yafudde obulwadde obwamuse just kuseera mu kigo n'agwa wansi. Ababaka okuli Bobi Wine kogatta n'abakungu ab'enjawulo ne Jose Chameleone oba oliawo agezaako okuba nti avuganya n'abadde muto wa Ssebaggala Alhaji amanyikiddwa nga Latif Ssebaggala bataddewo waliwo obubaka bwe bataddewo era nga tugenda kuba nti tubukutuusaako mpola mpola. Tukwaniriza natera ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mu Kamoli amanya n'eddoboozi Pampita Ntambi Kimso number 1 Rich Boya Maksudi Junior. Weebale kuba nti otambula naffe, weebale kuba nti osubscribinga gwe eyasubscribinga ate nawe watanaba kuba nti osubscribinga ngamba kyekiseera obeere nti osubscribinga. Kyanaku kitalo nnyo, kitalo ddala, waliwo oba oliawo ebitagenda bulungi. Olunaku lwaleero omusajja eyasooka okuba nti akuba fake dollars oba ziyite zi black dollar n'azitwala ne mu America natandika okuba nti azitundayo. Omusajja ono si mulala, yatutumula ekonomi ya Uganda era ye yaleeta Dr. Kizza Besigye okubeera famous mu politics we Uganda. Haji Nasser Ntege Ssebaggala bambi olunaku lwaleero atufudde ku maaso. Okufa kwe kutandise okuba nti kutankanibwa, abantu batandise okuba nti boogera ebikankana. Abamu bakusibye ku gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni, abalala bagamba nti oba oliawo pressure ne sukaali yalinnye n'aba nti wekityo musajja wattu atuva ku maaso. Ssebaggala agenza okufa nga batolinga n'obulamu bwe mu ddwaliro. Tujjukire nti weeks ezo eziyiseeyo emabega nga yakava ewa Bobi Wine, musajja wattu yagenda mu kiigo okunaaba. Bwe yavaayo teyavaayo eyo gye yali agenza okunaaba yagwa. Paka olunaku lwaleero lwe balangiridde okufa kwe, musajja wattu abadde mu koma. Kyanaku nnyo, kyanaku, kitalo nnyo, kitalo ddala. Alhaji Nasser Ntege Ssebaggala yaliko ameya w'ekibuga Kampala era nga ono anajjukirwa ku bye yakolera eggwanga. Yagamba nti buli munnakampala alina okuddayo ewaka n'akaveera. Yagezaako okuba nti atereeza ekonomi y'omuntu wa wansi oba oliawo ne kasasiro eyali abutikidde ekibuga Kampala. Nasser Ntege Ssebaggala y'omu ku bantu abakyasinze okuba nti baagalwa e Uganda. Ng'ogyeko Gaetano, Alhaji Nasser Ntege Ssebaggala bwe yali akomawo mu Uganda mu 2000 ng'amaze okusibwa mu America, Nasser Ntege Ssebaggala yayanirizibwa okuva ku kisaawe Entebbe era nga y'omuntu alina rekodi ye Uganda. Abantu mitwalo nga 10 gyamwaniriza, obukadde 3 bonna bali bulindiridde Nasser Ntege Ssebaggala okuba nti yakomawo. Nasser Ntege Ssebaggala yafuuka hero wa ekonomi ya Uganda oluvannyuma okuba nti yakola dollars eziri feke n'atandika okuba nti azisaasanya gye ziva. Wano nno kyali kizibu nnyo okutegeera oba dollars zino zaali feke oba nedda, era nga Haji Nasser Ntege Ssebaggala yakwatibwa gavumenti ya America nabwe kityo n'asibibwa emyaka gye baamusaba. Gavumenti ya Uganda yateekebwa ku nninga nga Haji amaze okukwatibwa era abantu bannayuganda basaba President Museveni aveeyo awatandika okuba nti yes alwanirira musajja mukulu amanyikiddwa nga Alhaji Nasser Ntege Ssebaggala. Musajja ono yali wa DP era abadde ku opposition. Wano nno mu political career yagenda mpola mpola okomawo. Alhaji Nasser Ntege Ssebaggala yali agambye bannayuganda nga bw'asoma mu America naye ng'empapula yagenda okuba nti zeekenyezebwa mu mwaka gwa 2000 nga tugenda mu 2001 elections. Omusajja ono nga talina biwandiiko bimala. Wano nno yali advantage y'omusajja omukiga amanyikiddwa nga Dr.
Kizza Besigye. Haji yalagira n'agamba nti tulina okuba nti tuwa Dr. Besigye akalulu kuba ye yali avuddemu. Wano mu lwokaano mwalimu abantu ab'amaanyi okuli Patrick Bwenje, okuli Nasantege Sebaagala, okuli Dr. Kizza Besigye n'abasigaddewo. Naye ng'ate Sebaagala mu kuba nti akuwasa amaanyi ge yali alina Dr. Kizza Besigye, FDC yafuuka y'amaanyi mu ggwanga ne mu Uganda okutwaliza wamu. FDC mu 2001 yazimba emirangiro era mu 2006 yafuuka ya ttabu nnyo. Wano nno DP yagenda ng'esereba amaanyi era nga NASA yagenda mu maaso n'okuba nti oba oliawo anoonya kalirayi mu byobufuzi. Jaddayo n'asoma mpolampola era n'afuna ebiwandiiko. Haji akomawo mu kibuga Kampala ng'oba oliawo aze kusikira gwe bayita omugenzi Sebaana oba Nguli ssaawa zino amanyikiddwa nga Sebaana Kizito eyatuva bambi ku maaso g'ensi eno. Patrick Sebaana Kizito yatufaako naye era nga Sebaagala yamuddira mu bigere. Sebaagala yasuubiza bannayuganda ne bannakampala okuba nti buli omu agenda n'akaveera ewaka, engeri gyekiri nti ekonome yali yeekanamye. Sebaagala yagenda okujja mu sisitimu nga kilo yo ya sukaali mu 2011 egulibwa egulibwa omutwalo gumulamba oba 15 eza Uganda. Wano no waliwo kye bayita inflation era nga economy yatandika okuba nti eyuga. Kampala nekwasibwa omusajja omusuubuzi Haji n'agitereza era nga bannakampala batandika okuba nti bambi oba oliawo batandika okuba nti beyagalira mu kibuga kyabwe. Olunaku lwaleero nga Sebaagala afudde, omusajja mukulu amanyikiddwa nga His Excellency the Ghetto Gladiator, President wa Uganda ow'abavubuka, President wa NUP era nga ye President wa Ghetto. Ono omuvubuka yakyasinza okuba nti ayagalwa ensangi zino oba oyinza okumuyita Sebaagala wedda. His Excellency the Ghetto Gladiator Kyagulanyi Ssentamu Lubereta Tembo owokubiri oba Mr. Bobi Wine avuddeyo n'asindika obubaka eri famire ya Latifu Sebaga ya Haji Nasantege Sebaagala. Bobi Wine avudde n'agamba nti bambi omusajja ono abadde mukozi era abadde mumalirivu. Sebaagala aze akola ebintu ebyenjawulo era nga yensonga lwaki Uganda assaawa zino egenda mu maaso n'okuba nti eshininga n'okuba nti oba oliawo ekula. Sebaagala yakyusa ekonome yawa bannayuganda bangi emirimu, yatandika bu bizinesi obutonotono n'okuba nti asapootinga abo abalina bu bizinesi obutonotono mu ggwanga, ne bwe kityo ekonome y'ekibuga Kampala n'eggwanga netandika okuba nti esituka n'okuzuuka. Bobi Wine agambye nti mu Uganda baviiriddwako omusajja ow'amaanyi. Gwe tufiiridde nga wafiiridde nga musajja mukulu Haji Nasantege Sebaagala. Omusajja oyo atandise okuba yali afuuse advisor wa president naye era ng'avuddeyo nabwe kityo yegasse ku kisinde eky'abantu mu byobufuzi ekimanyikiddwa nga People Power. Haji mu kujja mu People Power abasinga baali balowooza nti oba oliawo omusajja wattu aze kwesimbawo, ekitaali kituufu. Haji mu kuba nti amaze okuba nti awagira nti ali ne Bobi Wine, Abaganda ne Uganda okutwaliza awamu bali happy nga bagamba nti omusajja wattu kyekyo ekiseera naye atandise okuba nti ayemlesinga abaana bato mu byobufuzi. Tujjukire nti yaleeta Besigye nga talina waali, nga Besigye yadde yali munnamagye naye yali talina support. Okuvaayo kwa Sebaagala okuba nti awagira Bobi Wine kwalina impact y'amaanyi nnyo mu byobufuzi bya Bobi Wine era nga ne kalira yaliyo kye yegattako. However much abantu ababi abali mu byobufuzi batandika okugamba nga Sebaagala bwagenze okuba nti abega Bobi Wine, ngeri gyekiri nti yali atandise okuba nti akwataganya ne President Museveni, batandika okuba nti bamuyitanga mbega era nga ba social media bullies ne ba Facebook users abe Uganda batandika okwatakinga Haji ono. Yadenga Haji abadde ne muganda we ajja kuba Lord Mayor era nga omusimulala bamuyita Latifu Sebaagala. Omusajja ono yalaga interest ze z'okujjawo oba okwesimba ku kitebe kya Lord Mayor era nga ne Jose Chameleone y'omu ku abo abalina interest z'okujja kuba Lord Mayor. Yadenga
wabaddewo olutalo wakati wa Latifu Ssebaagala ne Jose Chameleone. Jose Chameleone byonna yabitadde ebbali. Jose Chameleone yagamba nti eggwanga lifiiriddwa omusajja ow'omugaso. Ku Facebook Jose Chameleone yagamba nti ali so down olw'okufa kwa yes musajja mukulu amanyikiddwa nga Ssebaagala. Era avaayo atugamba nti Ssebaagala amulumye nnyo akoledde Uganda ebintu eby'amaanyi eby'enjawulo. Agamba nti Ssebaagala avuddeyo akoze ebintu eby'amaanyi era nga kyanaku nnyo nti Uganda bebadde mwetagira okusinga musajja mukulu waafiiridde. Kinajjukirwa nti Ssebaagala azze akolera gavumenti ez'enjawulo from 1962 Uganda lwe yafuna independent yatandika okuba nti obaoliawo atandika okugezesa pawaze mu byobufuzi. However much mu biseera ebyo twalina ekibiina ekimanyikiddwa nga Kabaka yeka ne UPC. Musajja ono yatandika mpola mpola n'okuba nti yegesa mu byobufuzi. Yatandikira ebyobufuzi mu kibiina ekimanyikiddwa nga Democratic Party kiyite DP era nga musajja mukulu ono yali nnyo w'amaanyi okutandika mu 1980s awo nga Museveni ajja mu byobufuzi ate yafuukira ddala ow'ettabu mu 1990 awo nga Patrick yes waliwo musajja mukulu amanyikiddwa nga Sseboogere yali wa DP awo yes baafuuka ab'amaanyi ne Ssebaagala mu ggwanga era nga President Museveni yatandika okuba nti abeewalikirira. Yanoonya engeri gy'abazikizaamu era ekyagaana obaoliawo Ssebaagala okuba nti ajja ku bukulembeze bw'eggwanga ze mpapula z'obuyigirize ezaali amatankani. Kyanaku nnyo nti Uganda weyeetagidde okukyusa obukulembeze obaoliawo kiyite transition of power. Musajja mukulu ono waafiiridde. Musajja mukulu afudde ng'alwana kugezaako kuba nti akyusa ebintu eby'enjawulo n'okuba nti obaoliawo agezaako okuba nti akola gundi akyusa sisimu nga bwe ziri. Tufiiriddwa Ssebaagala kitalo nnyo kitalo ddala era nga bannayuganda ffenna we tuli tugamba nti Mukama ebyamusoobako abiramuze kisa era nga kyekiseera okuba nti tufukamira ffenna tumusabire obaoliawo Mukama amusaasire ebyamusoobako. Afiiridde ku myaka emeka ebyo nno kibuuzo kirala. Abadde akuliriddemu nga mukulu ddala nno era nga abadde afuuse jjajja w'eggwanga lyattu Uganda. Tufiiriddwa omusajja akoledde Uganda eby'amaanyi era nga Mukama tumusaba amulamuze kisa. Bampita Ntambi Jimson Namalundi Kiboya Max Studi Junior mwebale kuba nti mwekumira wano mpola mpola.